This is from Pantilla in the day, Butereva musibye muti abalungi abekomere ku the news anka ka weekend kabatambulira batya kansubirenti kabatwala mpola ate bulungi nnyo nyine ddala era kuba nga tentandika n'akabenje akatuze abantu babiri oluvannyuma lw'emmotoka ennamba UBF 5 okulemera omugoba waayo bwetyo netumira omuti gw'amasannyalaze ngaawo wennyine we baasigadde. Kino kyabaddewo wali eri mu bitundu by'Enkoni ku luguudo oludda Mbarara. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ekyekango kyagudde mu batuuze b'Embuya oluvannyuma lw'Omugagga Njasabigo businessman amanyiddwa nga Henry Katanga okubwa amasasi agaamugye mu bulamu bw'ensi eno. Kigambibwa nti omwami ono azenga ayombagana wamu n'okulwanagananga ne mukyala we amanyiddwa nga Mole Katanga era nga kiteeberezebwa nti oboolyawo kye kyaviiriddeko okuba nga ate omwami ono akubibwa amasasi mu maka ge agaamugye mu bulamu bw'ensi eno. Bino ebijjidde okubaawo ng'omwami ono yali yakakola emikolo giri gyennyini ej'amaanyi mu maka gye bazaala omukyalo ono wali eri mu district eya Fort Portal. Bw'atyo omugenzi yeegasse ku bagagga abazze bafa mu nfa efaananako bw'etyo ey'okuba nga ate battibwa buttibwa masasi. Weewaawo nga nkugjeyo eyo abakungu bana aba gavumenti mu district ey'e Busia baakwatiddwa bannyonnyole ku ddagala eryayonoonese oluvannyuma lw'okulekebwa wabweru enkuba n'erikuba okuliggweerako. Eddagala lino lyabaweebwa ekitongole eky'eddagala ki National Medical Stores gye buvuddeko nga lyabadde lyakukola mu malwaliro 4 agali ku ddaala erya wansi mu district eyo. N'abantu abamu betwalonda okuba nga ate batukiikirira olemwa bakaaba nti amalwaliro tegali mu ddagala. Eddagala lituuse baliressaawo enkuba eryonoonye. Anyways eyo nga nkugjeyo poliisi ekutte omugoba wa bbaasi ya Link namba UBG 1088P Andrew Jemba eyalabikiddeko mu katambi ng'avuga eno nga bw'ali ku ssimu ye anyumirwa ebigenda mu maaso. Okusinziira ku bakulu ba kampuni ya Link bategeezezza nti nabo Jemba baamuyimirizza ku mulimu mbagirawo oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano. Kino nno kuba kuteeka bulamu bw'abasabaze mu matigga era nga bagenze maaso okuba nga ate bamurekodinga akatambi ako ne bakatandika banga kagoyinga viral ku mikutu migatta bantu yogayoga katuuse ku poliisi okukakana nga kasibidde mu bakama be bw'atyo omulimu n'agufiirwa n'okusibwa n'asibwa. Ate eyo omukulu amanyiddwa nga Saamu Njuba ngono taata w'omuyizi Austin ekisomesa wamu ku bafiiridde mu muliro ogwakwata ekisulo ky'essomero Likasaana Junior e Masaka ku ntandikwa ya wiiki eno atadde abakulu b'essomero ku nninga boogera ekituufu ekyavaako omuliro omwana we mwe yasaanirawo. Ono agamba nti ebigambo ebiva mu baddukanya essomero tebigatta bulungi ate nga bisusse okukontana nga kino kireseewo obuzibu bungi ku njega eno. Ate bo abayizi mu masomero g'e Busunju nabo bwe batyo bali mu bweraliikirivu obutagambika ng'era abasinga obungi balina okutya nti bandiremererwa okuyita ebigezo byabwe bye bagenda okuba nga batandika sabbiiti ejja. Kino kivudde ku butabanguko bw'omu maka obususse mu bitundu byabwe era nga kino kiviirako bazadde baabwe okubakwata ne babatuwala mu bajjajjaabwe be bagamba nti nabo tebalina busobozi bumala bulungi kubanga ate batuuka mu masomero okusobola okusoma buli lunaku oba okusobola okusoma okutuukagana ne bannaabwe abali mu bibuga. So bwe batyo bali ku bunkenke tebamanyi bwe bagenda okukola banaabiyita naye nga byonna katubateeke mu ssaala Mungu abakwatireko basobola okuba nga ate bakifa bakula. Awo nno wekikakasiriza nti okwawukana mu bafumbo naddala abazadde abaana nti kikoseza ddala abaana baffe. Weewaawo eyo nga nayo nkugjeyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusolozaawo omusolo ki Uganda Revenue Authority kizudde ekifo mu disitulikiti ey'Esserere omwabadde muterekebwanga ebintu ebikukusibwa okuva mu ggwanga lya Kenya. Muno mwabaddemu sabbuuni wamu n'eŋŋaano nga kigambibwa nti ababikukusa babadde nga bakozesa obugaali ne pikipiki okubisomboola mu musoolesole mu bukubo obwekusifu okutuusa lwe biwera mu ngeri ey'okuba nga ate beepe n'omusolo. Wiiki eno gyetukuba emabega yennyini eno gyetugenda okuba nga tetuwunzika Katikkiro wa Busoga ng'ali wamu n'abakulembeze abalala okuva mu Bwakyabazinga bwe batyo baakyalako mu Buganda era nga baayanirizibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Wabula ngono yagenda maaso okuba nga ate ategeeza eggwanga nti banange twasanyuka nnyo bwe twafuna amawulire ga Kyabazinga okufuna ine bantu kubanga obufumbo kikulu nnyo era bunyweza obuwangwa era okujja kwa ine bantu kujja
kuyambako Kyabazinga okwanguyirwa emirimu gy'okulamula obusoga. Bw'atyo n'amaliriza ng'agamba nti obwakabaka obanga obwakabaka twagaliza Kyabazinga omukolo omulungi era nga enteekateeka tugiwagidde n'obukadde obusoba mu 10. Awo nno kyekeza agenda maaso kubanga ate ziruma wali wonna ne bateekako ensimbi eziwera ddala obukadde 140 bwe batyo ze baawaayo okubanga ate munange omukolo okukola ki gugenda mu maaso okubanga ate gukwajja. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwena abatadde tafaali ku mukolo ogwa Kyabazinga. Amangu ddala nga Capital Chicken bamaze okubanga ate basibamu ebyabwe ne babula n'ensimbi z'Abannayuganda eziwerako ddala. Abalunzi b'embuzi nabo baabano bakoze ki bagguse. Jjukira Capital Chicken baali bategeeza abantu nti babalundira enkoko ne babeera nga ate bagaggawala mu ssaawa busaawa. Kino nno kyaviiriddeko n'abamu okubanga ate bafiirwa obulamu bwabwe due to pressure olw'ensimbi ennyingi ze babadde batwaliddwako. Kaakati ne bano bavuddeyo beeranga mbu bo balunda mbuzi, so gendayo at your own risk. Omanyi Bannayuganda temuyiga, so eyo nayo nkujje amyuka munnamawulire w'omukulu Yoweri Kaguta Museveni amanyiddwa nga Farouk Kirunda bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza nti tekikkirizika nti abantu aboogerwako nti baabuzibwawo nti ddala kituufu baabula ng'aboludda oluvuganya bwe bakola ki bwe balumirizaho. N'agamba nti abantu bano be balumiriza nti baabuzibwawo be bamu ku abo abaasaba obubuddamu ne bagenda mu nsi oba mu mawanga ag'e Bulaaya nga Canada, Amerika, Bungereza, Buturuuki ate nga n'abakulira oludambo oluvuganya gavumenti bakimanyiko bulungi nnyo nnyini ddala kubanga tebasobola na kukyogerako kijja kubanga ate kikola ki bwe kibattira akazannyo kaabwe. Ate ye President w'eggwanga erya Kenya amanyiddwa nga Ruto yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti mu bwangu ddala amawanga ga Africa gagenda kubanga ate gayingira kyere mu ggwanga erya Kenya awatali wadde okubanga ate basaba visa. Agamba nti abamu ku baaleeta enkola zino eza visa amawanga ga Europe bo bagenda maaso okubanga ate bayingira kyere mu nsi zaabwe tebasabibwako visa. Kyokka nga ate ffe abakopperere ebikopperere tugenda maaso kubanga tutambulira kuki ku nkola eyo kubanga tweteeka kuninga ekyo nga amaze okubanga ate akirangirira omukulu okuva mu ggwanga erya Kenya Paul Kagame bw'atyo naye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti amawanga ga Africa nago gajja kubanga ate gayingira kyere mu ggwanga erya Kenya awatali wadde okubanga osabibwa visa oli wa ddembe kati okubanga ogenda mu ggwanga erya Rwanda. Ate y'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira omujja ogw'ebigere gwe njogerako emanyiddwa nga Uganda Cranes Paul Joseph Put bw'atyo yayanjuddwa eri ekitebe ky'ekibiina ekitwala omupiira gw'eggwanga ekimanyiddwa nga Federation of Uganda Football Associations giyite FUFA wali eri ku FUFA House era ngono yayaniriziddwa avunaanyizibwa ku by'amawulire mu FUFA amanyiddwa nga Ahmed Hussein. Yomujja nnoyo kati yagenda okubanga ate atendeka Uganda Cranes katulabe butyabwe binaatambula side eyo. Olunaku olw'eggulo nga bagenda mu maaso okubanga ate baggulawo ekitebe kya National Unity Platform. Omukulu amanyiddwa nga oba yeeyita DPC ngono akwasaganya bya security bw'ati bwe yanekanyekanye mu uniform ey'aba security okuva ku side y'ekibiina kya National Unity Platform era nga agenda maaso okubanga ate atambuza bukwakku emirimu gye wali wonna okulaba nti emmotoka zitambula bulungi abantu batambula bulungi. Weewaawo abapoliisi balabye ng'omukulu ono abalyako sho bwe batyo ne bagenda maaso okubanga ate basalawo okumufuumula ku mulimu gwe era nga bambi awo naye bweyokomye n'agenda maaso okubanga ate akola ebirala. Bufunze bafunyeemu oba engeri y'obujja kubanga ekintu yadde agezaako okubanga ate akitambuza bulungi nnyo ddala. Ebintu bingi nnyo ebyabaddewo olunaku olw'eggulo era nga byaviiriddeko abantu bangi okubanga ate boogera wanono ne Seeka naye we yavudde n'agenda mu maaso okubanga ate ayogera ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu era kubanga nkuwa endowooza z'abantu ez'enjawulo ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye ne ttiimu ye yonna wamu ku nsonga y'okubanga ate baggulawo ekitebe wali eri Makerere Kavule. Mbadde fifije okubanga ate nkuweereza naye era kubanga nkusibulira ano for now nsaba oyo omutonzi atakuumira mpeera asigale nga akunkuumidde. Beera bulungi weeraba. Bwe ntunuulira ono omuvubuka olwalira ku bendera ya saidi evuganya mwinako ebyokuyiga naddala bwe nzaayo olutambi emyaka gye 15 emabega no wallahi owalirizibwaga nti la hawula wala quwata illa billah nga bw'otunulira byali olwaleero oyo omuvubuka
waliwo abaali babyetegekerera nga tulaba nga be babisaanidde kati ate olwabe be bekukutiriza ku ye wangi nga baba amasuuti gaabwe bagasiba kuvira ddala Makerere, bagasiba kuvira ddala mu secondary head boy head girl, era ne bayingirirawo ebyobufuzi ng'oli tannabiyingira, ng'oli ali mu ndongoze na byakunywa bye, kumba amaliza ebyokunywa bye abiteeke wansi ajje n'ate abafufumye. La hawla wala quwwata illa billah. Nze ekyo kimu mu bimu ku byenjiga Allah talina kyatasobola, talina kyatasobola. Mwabawoza omwana atajja, omwana Allah asobola. Nkiddemu nga atagenderedde muli ngamba gwalabanga omwana atasobola, Allah talina gwatasobola kuteeka waasazeewo kumuteeka, yamugyeyo ddagweyo gy'omulaba najja amutuuza wate n'ajaawo. Tumutendenga olutenda lulwe wakati mu kumukkiririzaamu n'okumukwasa byonna. Njogera y'abavubuka bano ba Abdul Aziz, wallahi yekka yabimala, si njogera yamu, ani abimala? N'abazze abafaananyi ng'ababimala tebabimaze, tebabimaze bambi. Abimala ali omu, mutonzi wa bitonde byonna. Mwekwate nga bukyali, mukwase n'abaana bo nga bukyali. Embeera yonna olekenga kugyewuunya gwe kwongere nga kye kituufu. Talina kyatasobola. La hawla wala quwwata illa billah. Teri yayina busobozi kukyusa mbeera yonna nga bwe tali ayina manyi ku nsonga yonna okuggyako omutonzi w'ebitonde byonna. Kyasazeewo kye kiina okuba. Bobi Wine kyataddewo mu nnaku entono z'amaze mu byobufuzi kyekyokubeera ne predictable. Munnabyabufuzi ali ane predictable taba wa bulijjo. Kasoba ng'oli predictable oba wa bulijjo. Nti kazibwe kaze ku muzindaalo manyi kyagenda oba wa bulijjo. Ekimu ku kyolaba ku Bobi Wine kiwano kubeera ane predictable. Eyane predictability nkulu nnyo mu byobufuzi. Era ina kyemuyambye nti okubeera unpredictable. Ekisooka kibeerera kizibu botunka nabo. Kati eyane predictability era emuyambye nti emukuumidde mu mawulire. Nkugambye nti political capital akulanga capital omulala yenna. Nga capital w'omukaduuka ako bwakula ne political capital bwakula buli kintu kiba ne kikugattako. Kati ekimu kubigatta ku movement y'abano ye media visibility. Abamawulire babalabawo butereevu naye tekiva kuba nti babaagala, kiva kuba nti basetinga agenda. Munnabyabufuzi olina kusetinga agenda. Bobi Wine bukya balangirira campaign eno eri scientific n'ekisinde kye. Genda okole quantitative content analysis ategeera kyenjogerako ku mikutu gyonna. Ombuulire political formation ezimeka ezimusinza media appearance mu mikutu gyonna, oba mu bubi oba mu bulungi. Bukya byabakama agamba nti tugenda mu scientific elections. Yakyasinze fact wabone gwe nadde njogera naye jjo ku nsonga y'emu. Ekyo nkikubulira nga research omukugu. Lwakinga nti kozesa methodology eya quantitative content analysis. Saagala omenyekere naku ya qualitative content analysis. Lero tugulawo office. Era bwe twagulawo wano twalina plots bbiri zokka mu kifo kino. Twagenda mu maaso ne tufuna plots endala 4. Era tetwafuna plots ezitaliko kintu wabula twagula n'ebizimbe nga kino kyennyini kye tulimu. Kyali kizimbe kya muntu, ekirala ennyumba gye mulaba naye twagigula ne tugula n'eno ne tugula n'eyo ennyumba eri awo gye mulaba. Era omwo tugenda kubeeramu ne offices ez'enjawulo, naye tugenda kubeera ne projects ez'enjawulo omuli bannamateeka baffe n'ebirala bwe bityo. Nga bwe twabagamba bwe twali tulonkinga wano tugula wano ekifo, bwe twakisooka okukilonkinga twabategeeza nti oba oliawo twalifunye kasero oba awalala, naye nga tulungamizibwa pulezidenti waffe twasalawo nti tusigale mu ghetto. Ne tugamba tuve Kamwokya naye tusigale mu ghetto
Etugamba tetugenda genda na kasero bawalala katugende ewali abantu baffe. Mwatu kwe kulaba nga twajja wano mu ghetto ebwayise oba ekavule. Ensonga endala waliwo abadde beebuuza kiri ekifaananyi kye twabateerako ekyali kimu lwaki tetwazimba ekyo ne tusalawo okubeera n'ebizimbe bino eby'enjawulo. Ekyo ekizimbe ba injiniya bwe baatubaliramu ssente zeetaagisa zaali mu buwumbi 4. Ne tugamba nti mu kifo ky'okuzimba ekizimbe kimu ku buwumbi 4 kati kusaawa zino nga tetulina ssente nnyingi ne tusalawo waakiri tugule ebizimbe bino byonna tubirenovating tubiredesigning. Twafuna aba engineers abakabi era simanyi chief engineer waffe bawaali Mwami Abudu Nyombi n'abalala ne baturedesigning era bino ebizimbe abakulu bamaze obirambula naye nammwe mukirizibwa nga tumaze wano ogenda ne mubirambula ne mulaba bwe biri ebyakabi ennyo. So sente ze twakozesa wano teziwera na butundutundu 10 ku buli 100 kwezo ze twali badde tukozesa okuzimba kiri ekizimbe. Naye era nga bwe tugenda mu maaso n'okula n'ekizimbe ekyakabi ekyo ekisingira ddala ku bino bye tulina wano oba olya tugenda kiteekako naye tulina n'enteekateeka ez'okugula ettaka ne tuzimba offices mu bitundu by'enjawulo eby'eggwanga. Njagala n'okwebaza abantu baffe ab'enjawulo abavuddeyo ne batuwa ettaka mu bitundu eby'enjawulo. Mr. President nga bw'omanyi abantu ab'enjawulo baze nga batuwa ettaka e Kayunga n'awalala era neyo tugenda kuzimbayo offices zaffe eza NUP. Ekisemberayo ddala nti njagala nnyo mwena abali wano mwebaze President kubanga yatuwa ettaka lye ery'ekamooca tubadde tulikozeseza bwereere ebbanga lino lyonna. Era teyakomyawo yagambye n'okugamba nti ne kati ekyo ekifo tukyakirina tusobola okukozesa byonna okubeera nga tukikozesa era tukyagenda mu maaso awo tuteekewo ettendekero by'obukulembeze ekamooca. Era mwe bageto yuta abali wano kati mufunye chance tugenda kubeera n'essomero ery'obukulembeze ekamooca we tubadde tukolera emirimu gyaffe. Era mujja kufuna ne certificate munange bw'omala kutendekebwa mu ssomero lya NUP ery'obukulembeze tugenda kuwa certificate of inde. So ekisemberayo ddala nebaziza mukulu chairman Nyanzi Nubianli n'abakulembeze abalala Honorable Senyonyi n'abalala abadde batuyambayo ko nnyo buli lunaku okulaba nga kino ekifo kifaanana bwe kiti. Mpoze ensonga esemberayo ddala omukulu Nubianli ali mu nteekateeka ez'okubateerako mmwe bageto youth studio wali emabega tulinawo ettaka eddala mubeere nga musobola okujja wano mu recording ennyimba ez'akabi n'ebirala bwe bityo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. People power, our power. Thank you, the Secretary General. Clap for him. Mumukubire ngalo. Much our Secretary General. We are going to have the Honorable John Baptist Nambeshe, our Deputy President. Honorable John Baptist Nambeshe. People power we yali etandika nga mwatakomoka mugambo nga mwatakomoka mugambo gwali mungi NUP yatandika era mwayogera ebigambo bingi tili abo tibajamala ku simanyi bichi mwagweta omuyaga kati omuliro muguwulira mu myaka 3 NUP de mazenga eriwo erina ekitebe. In fact mu bibina bya ebyobufuzi mu Uganda NUP nesinga kuba na kitebe kya kabi blood ayengeri yo banaife bali bamaze mu bukulembeze emyaka 37 nga bakapangisa ekyo kitegeeza ki kati mujja kwogera ki muli kyakoba ki mutukoba kikweri NUP emyaka mulala 2-3 NUP bagifominga mu 2020 abantu bayogera bingi no ayi kati muli jakoba chensi ekitebe bagula itaka
bazimba omukulembeze omutuufu ate ni bwali Bobby o President Kyagulanyi agezaako okusindika message nti ye aliwo NUP eriwo teri javaawo eriwo kulwa bana Uganda kati mwa mutukoba kinga mumaze emyaka 37 nga niwe muli mukapangisa myaka 37 mbaire mu bukulembeze sose zimudirina ni mwe ekibiina ekisinga kuba na baba kabanje no mu parliament okay niwe tukoba nti contribution ya baba kaba parliament bemulina subscription yo je bataye eri ekibiina muti esente do mudisonde mu mwaka mulala muba mumaze okubanga muzimba ekitebe ky'ekibiina kyaimwe alo okuba nti oba nkyogere nayenga thank you so much President Kyagulanyi n'abakulembeze bona bokulembera nabo ekibiina kya NUP buli lukya mwongera okuproving ensi eno nti baba judginga aya ate muli banda ulo ino abantu bayogera bingi ino ayi Bobby edinga ba proving ati okay mumbonera wano ayi tini kyenindi kino ate lwakuba nti abantu abandi tuli okutegeera abantu abandi muli okutegeera Bobby Musaada mugezi by the way Bobby tabanga ku muntu musiru kyogobo nati ni bwe yali mu ndongo nga bwe batandika abasatu Kamiliyoni Bebe ni Bobby yabasinga okuvuga emutoke yabasoka okuvuga emutoke yakabi yabasoka okuzimba enumbe yakabi oli kitegeera yabasoka okufuna endorsement sedakabi that is Bobby Wine tabanga ku musiru Bobby mugezi era iweire noloza ati Bobby musiru buladi gwe musiru Bobby tabanga ku musiru and he will never be omwana yazimbye ekitebe gwe NUP eri wano kubaawo eri wano kubaawo ubona obukulembeze obutuufu bube kyakubona kati wajja kunkakasa otya nti oyenda ino Uganda nga n'ekitebe kikulemye ozimba so bana ebyo feno ebusoga tuli mu pate tuli mu pate President Kyagulanyi yatuzimbira ekitebe NUP people power nejire n'okwejira so njagala wano mulabe wonge wamwe but most importantly njagala mmanye nti Katonda gwawe ebingi atamuwa obuvunanyizibwa bungi nina esuubi mu biseera eby'omumaaso Mukama bw'aliba atuwadde obulamu nina ekirooto njagala nange nkomewo wano nga ninga Dr. Besigye nga nze omu ku bakadde b'ekibiina nga mukyaliwo nga abamukumwe mwe bakulembeze nga abamukumwe mwe ba president mwe ba secretary general mwe boogezi b'ekibiina njagala nkomewo wano nga wano waagaziwa nga mukomeeri nga ekitebe kikomeeri nga kuliko n'essomero nga kuliko n'ebisaawe mwazikako n'ekyalo tebasambirawo omupiira njagala nkomewo wano ng'ekibiina kino kikyaliwo nga temwakitunda most importantly njagala nkomewo wano nga kino kyekibiina ekikulembera Uganda manyi nti olunaku lujja kukya nkomewo wano nange ng'omugenyi ng'omu ku bakadde b'ekibiina nga tukyali ku values ezimu nga tukyali ku bigendererwa byebimu nga tukyali ku nnono y'emu nga tukyali ku mulamu gwe gumu naye okusingira ddala Katonda nga tukkiriza ng'omulamu ogwo tugutuukiriza mu bikolwa bingi eb'enjawulo mwebale nnyo mwebale neyanza Madam First Lady. Thank you very much. Era njagala nkibakakase ti mwe ba members mwe abakulembeze mwe bananyini ba wano this is not about Kyagulanyi era ebyapa bya wano ebisinga obungi biri mu mannya ga National Unity Platform. This is the property of the people of Uganda, courtesy of the National Unity Platform. Thank you very much, ladies and gentlemen.